بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتينا زو الله تبارك وتعالى nanyin matena majjibo agatali mbukendev ngawli sheyo Allah subhanahu wa ta'ala ce tena na sho ira cha sima tumtene na sho achina mbujjuvu wacho teshiri mbukendev yadde asho zenze nawe Allah tabaraka wa ta'ala ensonga najituwa yagamba nti illa liya'budun, okuberanga tumusinza mubomobwe era mbonyine bomusinza. Ahibati awuluganda abakkiriza yenna nasinze ekitali Allah, dhalika huwa al-khusran al-mubin, agenda kuba asaliddwa olusalwa olutayinayinwa. Omuddu yenna najjanga ali min al-muwahhidun, abayawula Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo dhalika huwa al-fawz al-kabir, agenda kuba wangudde, agenda kuba yesimye. Abuluganda abakkiriza tumutendeza Allah tabaraka wa ta'ala n'amatenda amajjuvu agatali mbukendevu. Allah subhanahu wa ta'ala tumulajanira asebyenga n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamugamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, saakusindika eri bantu, saakutuma eri bantu, yagamba nti illa rahmatan lil alamin, okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Omubaka azizun alayhi ma anittum, yasitowererwanga byonna ebisitowerwa umma eno, yalumwanga byonna ebirumwa abasiraamu. Omubaka musallama obulumi bwe yalina eri umma eno okufa kwe maziga, naye ng'akaaba ensonga emu, ummati umma yange ya Allah, umma yange njiresse kuki era egenda kukomekerera kuki? Gaali amaziga ge okulaba omuddu yenna okuva mu umma eno ng'afudde tategedde Allah. Yamanya omuddu oyo talina kalungi kagenda kusanga wa Allah, era essanyu lyajjulanga mu kifuba ky'omubaka okuli omuddu yenna nti amaze n'agonda nakkiriza Allah. Omuddu abadde asobya neyenyineza Allah, omuddu afudde naye nga akhiru kalamihi, ng'ekisembyeyo mu bigambo bye
agambye la ilaha illa Allah omubaka yakakasanga nti omusajja oyo teri amusinga kwesiima fi dunya ne ku akhira okujjako oyo afiiridde ku mbeera efaanana ng'eyiye. Abooluganda bakkiriza bw'atyo omubaka bwe yawangaala obuwangaazi bwe n'ebirowoozo by'alina ekiro n'emisana eri umma eno butya abantu bonna obaawudde Allah tabaraka wa taala butya bafiiridde ku bulungamu butya bafiiridde ku ddiini eyo Allah gy'abaagala obuwangaazi obwo Allah bwayagala bawangaalireko era bafiireko. Naye abooluganda bakkiriza tumwawule Allah tabaraka wa taala era tugobere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbufunze mbayozaayoza Allah subhanahu wa ta'ala ng'era mwebaza okubeera nga atusiimidde mu mbeera zaffe mu bunafu bwaffe, nze mu bwonoonefu bwange, igwe mu bunafu bw'omu ddiini, okubeera nga atuwaddeyo ka furusa, atuwaddeyo ka chance n'atusanzaawo omwezi guno ogwa Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Abange kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atulonze n'atuteeka mu baddu basanzaawo omwezi gwa Ramadan. Ama yakfik owange tekikumalira omuntu yenna okulowooza ku baddu be twasiba nabo omwezi ogwa Ramadan. Allah tabaraka wa taala n'atasosa kubeera nga basiba omwezi gwa Ramadan. Ama yakfik awange tekikumalira okulowooza ku kitaawo eyagenda gw'otakyalabako ne Ramadan mmeka ze yasiiba golooza lwaki tasangiddwa eno Ramadan. Allah subhanahu wa taala yamutwala. Ama yakfik awange tekikumalira mama tokyamulabako abadde basoma ku university mikwano gyaffe mingi betwasoma nayo tekyabalaba mu Ramadan tali mbaddu basiibye si bulwadde bwe bumulumye si mbeera yonna etamusobozza kusiiba wabula ku mwaliiro gw'ensi kuno ne bw'omunoonya tolina wogenda mujja. Abooluganda abakkiriza obubaka buno oba okukubiriza kuno okusookera ddala kunneekubiriza nze naawe abange ffenna tukozese Ramadan eno kozesa amaanyi gonna g'osobola obudde bwonna bw'osobola ebirowoozo byonna by'osobola kola kyonna ky'oyiya ky'osobola oganyula mu Ramadan eno. Yumkin kisobokera ddala possibly eyinza okubeera ng'eno ya Ramadan yo esembayo eno eyinza okubeera ya Ramadan yo esembayo nga bw'olaba nti yafuuka waliwo yatuuka nga ya Ramadan ya mukwano gwe yaffe yasembayo yatuuka nga ya Ramadan ya muganda wo eyafa nga ya Ramadan esembayo gye yafi omwaka gwe yafiiramu. Yabasha Buluganda bakkiriza abaddu bangi Allah baatutte wakati wa Ramadan eno ne Ramadan ewedde. Abuluganda abakkiriza tukozese omwezi guno ogwa Ramadan okole buli kimu ky'osobola ky'olabanga yuqarribuka ila Allah nga kikusembeza eri Allah tabaraka wa taala obusobozi oba kisobokera ddala okubeera nga Ramadan ejja tugenda kubeera mu basiiba sigenda kubeera mu basiiba tetugenda kubeera mu basiiba olw'ensonga ezitali zimu. Nabo kityo abuluganda abakkiriza mbakubiriza okusookera ddala Ramadan ento gikozese. Allah yagala tulongoose wallahi rahmata kusaasira kwa Allah kwayina bina gye tuli okubeera nga tubadde tumusobye mwaka mulamba nabeera nga tuteereddewo omwezi gwa Ramadan mwezi mulamba simanyi era teriiyo muddwaye oba teriiyo kitonde kyonna teriiyo yenna ayina kisinga oba kyenkanankana kya Allah tumusobye omwaka mulamba n'akuteerawo omwezi mulamba obeere ng'omwenenyereza by'osobye oba onoonefu bw'otunuddeko ku ssimu yo music gw'owuliriza atasiimisa Allah gw'atayagala music gw'owuliriza yenna music Allah tamwagala naye ali mu ssimu yo mu Ramadan nga omwerekereza abange genderera mbufunze tugenda kujja ekyokuyiga in particular musomo gwaffe guno eno tugenda kutunuulira Quran in particular kubanga hadhihi shahrun Quran alladhi unzila fihi alquran Allah subhanahu wa ta'ala nga bwenyweza mu Quran yagamba nti shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran omwezi ogwa Ramadan guno gw'omwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwesizaamu Quran nga ejjibwa mu ggulu oba ng'ejjibwa ku lubaawo kwe yali ewandiikiddwa nga bweri lwe bayita lawhul mahfuz olubaawo olwo olwali obeera olukuumibwa obutiribiri olubaawo olwo Qur'an eno kwe yali ewandiikiddwa nga abamanyi batugamba mu adilla ez'enjawulo obujulizi obw'enjawulo ne ahadith nessibwa mu gye bayita Baitul Izz mu nnyumba eyo ey'ekitiibwa Qur'an mweyasibwa Jibril alayhi salatu wassalam awo yajjanga nga Allah yamulagidde oba nga Allah yamuwadde aleetere omubaka okusinziira ku incidence eyalinga eguddewo. Subhanallah kikulaga Allah tabaraka wa taala enteekateeka mu nteekateeka ze ez'ebbeeyi ez'ekitiibwa
yalaba obuwangaazi bwaffe era Allah tetulina bye tukola biyinza mwewuunyisa byonna bye tukola Allah subhanahu wa ta'ala byatusuubira oba atusuubira okubeera nga tukola ebyo byatusuubira okubeera nga tukola nebwekityo Qur'an eno okubeera nga unzila fil Qur'an kyebayitibwa okubeera nga essibwa kwe kusibwa okuggyibwa ku lubaawo olwo lawhil mahfuz nessibwa neetekebwa mu Baitul Izz awo Qur'an we yavanga nejja mu bitundutundu Allah subhanahu wa ta'ala nga kama yasha nga bwe yalinga akoze ki nga bwe yalinga ayagadde nebeera nga essibwa nga bwefaanana bwetu nga bwe tukola ki nga bwe tugiina nebwekityo omwezi gunene okubeera nga gwasibwa mu Qur'an wallahi kyewuunyisa era kibeera kinakuwaza omuddu zaama nafsahu ye kennyini yeerowooza oba kale kaŋŋambe nti yeeyita kale kaŋŋambe nti musiraamu agamba nti musiraamu oba yeeyita nti musiraamu oba akakasa nti musiraamu naye ng'omuddu oyo wallahi tayinza kusoma wadde harufu emu eya Qur'ani nga ntuufu shahru Ramadan omwezi abadde abasinga twalowooza nti kulya na kunywa mu kusiibulukuka na kulumwa njala wakati w'emmambya ng'esaze neeno enjuba weegwira kwerekereza bya bwagazi kubeera nanniyeesiiba ne tulowooza nti okwe kusiiba fakat abooluganda abakkiriza ekinyusi ebimu Allah fadail ze yalaga eziri mu nkizo gunene ogwa Ramadan nga eri waggulu wa fadlu zonna eza Ramadan Qur'an Karim Qur'an yekitiibwa limaada kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ez'enjawulo mu Qur'an oba mu aya emu kale in particular Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila Allah subhanahu wa ta'ala wayogera ku Qur'an yayogera nga anywezaawo ng'agamba nti hadhihi al-Qur'an binebi Qur'an eno kalamullah bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala أدلة وبا الآية فيها دليل تنزو كجمو آية ينيني الله سبحانه وتعالى قالت وتمت كلمة ربك بيجل بيجامبو يا الله سبحانه وتعالى يعني يزاو من القرآن ينين تبيجامبو بينو بيجلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ebigambo bya Allah byamazima ebiri mu Qur'ani eno nti ate waadila ate byenkanya Qur'an teyina kyekubiya Qur'ani weeramula seeka ng'ayenze bweramula atali seeka ng'ayenze Qur'ani weeramula omugagga nga bbye era bwegenda okulamula omwavu nga bbye Qur'ani unakito teriimu kwekubirira Qur'an temanyi bambejja temanyi balangira temanyi simanya bakabaka temanyi bakulembeze baggwanga temanyi simanyi bano balangira Saudi Qur'ani weereeta omuddu agaana buganji Qur'ani eno mulamula na kujera muzisaako olw'ebigendererwa bye byabeera alabye oba byabeera ayagala nebakyo Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa'adila era Qur'an eno nenkanya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala byayogera byenkanya tebiriimu kyekubirira Qur'an weeramira omuwalabu bweramula omuddugavu bweramula ekalamojja bweramula omusaudi bweramula ali e Dubai nebwekyo Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo biri just ebigambo bya Allah byenkanya tebyetaaga era yamugamba nti la mubaddila likalimatihi Qur'an eno tebyetaaga ebigambo bya Allah tebyetaaga nnongoosereza tebyetaaga kwongeramu wadde okukendeeza tebyetaaga wadde kukyusa mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yalamula omubaka yamulabula surat al-Qamar bwe mbaseera bidde yagamba nti walau taqawwala alayna ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin yagamba nti mbigambo byange Muhammad oba kukyusaamu oba tujwetekeka oba kunjogeza byesayogera subhanallah kikulaga nti Qur'an ebigambo bya Allah tebimanyi nabbi nti ono nabbi ono nabbi ono lulyo bweruti yewerera omubaka namugamba nti mbigambo byange mbakugamba abantu nti bagambe kino gwe kyusamu n'onjogeza byesayogera yamugamba nti la akhadna minhu bil yamin nalikutte n'omukono gwange la ilaha illa Allah ng'agamba mu mubaka we omubaka Muhammad sallam ahabbu al-bashar ila Allah khairu khalqillah ekitonde ekisinga okubeera ekirungi mu maaso ga Allah ekitonde ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu maaso ga Allah naye amugamba nti weegendereze bigambo byange tokyusamu era nga wallahi la yambaghi kyali tekigwana era nga tekisoboka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubeera nga akyusa amakulu obubaka obwo tubuzze nnyo kuffenze naawe tetukyusa mu bigambo bya Allah tetwongera mu bigambo bya Allah tetukendeeza mu bigambo bya Allah yagamba nti oba kukyusaamu la akhadna minhu bil yamin nalikutte n'omukono gwange aya eziddako nanga nti amakulu nekutta olw'okukyusa oba okwongera oba okwogeza Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byatayogera nebwekityo ebigambo ebyo bite ebyebbeeyi ne ayati ennyingi Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabiha obujulizi obulala bungi bonna obulaga obwenkizo wa Qur'an obulaga obulungi bwa Qur'an n'ebirala bingi ku Qur'an eno nga bwe tujja okulaba mu clips zaffe ezineeyongerayo mu maaso nabwekityo omwezi guno Qur'an mwe yassibwa naye as-su'al
uwajjihuha ekibuuzo kino nkizza gy'oli nga nange bwe nkyebuuza abange Qur'ani tusome ekigero ki Qur'an twakasoma kigero ki ejjuzo esooka yawedde ejjuzo esooka mu kiro kyaffe kye twasooka okusaliramu Ramadan webalangira nti ejja tugenda kusiiba Ramadan yatandika baada salati al-isha'i mu kiro ekyo kyennyini kuba mu busiraamu olunaku tutandika dduba lyaku magharibi kati baada salati al-isha'i awo onna tubeera tuyingidde mu lunaku olupya olunaku tuba tuyingidde mu mwezi gwa Ramadan ku magharibi awo kikulaga nti Ramadan tarawih esooka tuba tulina gisaala baada salati al-isha'i mu kiro ekikeesa olunaku lwe tulyaddaako oba ekiro kye tulyamuddaako ekiro ekikeesa olunaku lwe tusiiba lwe tusala tarawih abange ejjuzo eyo baganda bange bangi basaaza ejjuzo eyo ne bagiwunzika Qur'ani mu Ramadan mu tarawih gwe owuliramu ki wayigamu ki abuluganda bakkiriza Qur'ani eno omwezi guno gwa kuyiza Qur'an mwezi gwa kusoma Qur'an mwezi gwa kuyiga Qur'an mwezi gwa wallahi subhanallah chewunyisa ombaka Muhammad sallama Jibril alayhi salatu wassalam yakkanga jali Jibril alayhi salatu wassalam yajjange wali ombaka Muhammad sallama nga yudarisuhu Qur'an nge musomesa Qur'an fi Ramadan Jibril alayhi salatu wassalam yajjange wali ombaka Muhammad sallama mu Ramadan fi Ramadan mwezi gunene gwa Ramadan gwennyini nesomesa ombaka Qur'an goinayo musomesa we yakusomesa zamu ejjuzo nakongerako oyinayo aya gyoterezeza oyinayo al-Fatiha yiyo tata w'abaana mama w'abaana no Qur'ani efaanana etya gy'asoma gwe buwuliza mu mukyalawo ng'asoma Qur'an gwe obwongo buno olabira ddala nga Qur'ani yiyo Allah gye yassa ebigambo omukyalo ono byayatula naye ng'oyomba nnyo nga takuyise mannya gasinga kunyumira sweetheart n'ebirala ebigafaanana awo owulira nga obusungu bukujjudde n'amala akuyita buyisi nti Hassan ng'ateri erinnya n'atayongerezaako birala bya kuwaana owulira nga owuliddemu obukendeevu omukyalo ono takuyise bulungi nga bw'oyagala atereeze ebigambo by'aggamba oba ebigambo ebikuwaana okakasa n'ebigambo bya Allah byayatula byebbyo tuna ebigambo bye twogera nga twogereza abaddu nga boogereza abeera calculative nnyo okwogera ebigambo ebisaana tayogera ebitasaana n'aswala naye tukwatibwamu nsonyi kubeera mu ssola ng'ebigambo by'oyogera tebisanyusa Allah olimbisa Allah tagambangako nti Ar-Rahmani Rahim Allah subhanahu wa ta'ala tagambangako iyyaka na'budu tolaba nti ojwetekako Allah byatayogera hidina siratwa aniyamuta magazubi alam nasirak ebyo Allah yabyogeddeko abange akaseera tekannaba kutuuka otule wansi ojjeyo yasalo n'owejjese abaddu aba university coursework yabalumya omutwe n'oliyanga gwagala kubuukako olwana nnyo okukola exams zino nga tofunyemu retake nga tokozeemu retake owulira ofiirawo degree gy'oyagala okuyitira mu first class degree owulira gy'oluubira okufuna ewa Allah osuubirwa olaba ofaanana otya mu Qur'an amaanyi g'otadde mu secular amaanyi getadde mu busuubuzi abasuubuzi bazuuka ssaawa 10 genda clearinga container nakawa bagenda abasuubuzi b'amatooke bazuukuka ssaawa 10 abakyalo balaba nga balinye pick up tafuddeyo ku mpewo egenda mufuuwa naye ayagala atuuke ebusega amatooka ago agajja agava embalala Masaka tebamusooka alondemu amalungi olaba amaanyi ago g'otadde ku duniya mu busuubuzi bwo ewa Allah gwe olaba al-Fatiha gy'osoma yiyo abange hadhihi shahrul Qur'an omwezi gunene omwezi gwa Qur'an gwa kusomeramu Qur'an otuusewo mu kusoma Qur'an Qur'an yongeddeko kigero ki omusajja okuva we yakujja ewaabwe al-Fatiha gy'osoma yiyo ebituli amabwago kagajjudde mu al-Fatiha gy'osoma naye bwe tebikkaabya maziga wabula abakyala bakabira lugoye lwa Eid akabira nnyumba bawange nnemereza mu muzigo bawange banneyi babazimbye tetunnazimba n'ebirala ebifaananawe bityo baluganda abakkiriza abange ndiwe mugenda okutuula n'ebbaawo mweyigiriza okusoma Qur'an oba mufune omuntu abasinga okusoma Qur'an abayigirize omusajja mama w'abaana ono gw'olaba yali akuyizaamu ng'osomako Qur'an yagamba osoma ati yeggo ono agamba nti osoma bulungi gw'olaba asoma ati byasoma byebbyo abuluganda abakkiriza guno omwezi gwa Qur'an wallahi ajaban li'abd yeewunyisa omuddu bannange arafa omuddu yategeera nti hadihi shahrul Qur'an naye nga la yastati' qira'ata al-Qur'an nga tasobola kusoma Qur'an asibi Ramadani 4 asibi Ramadani 7 asibi Ramadani 6 abaddu tusibi Ramadani abaddu bataata baffe
tututte omutawaana tugulidde bakitaffe emmotoka omuzimbidde enju omuzimbidde ekizimbe kyajjangamu ssente tabonaabona ku kyalo era bakakasa ye mugagga naye nga wallahi bakitaffe tumanyi tebamanyi kusoma Qur'an. Lwaki tomuteerawo omusomesa wa Qur'an? Kale Allah amujjulire ku Yasaruna ng'alwana kutereeza Qur'an. Tufuddeyo ku bazadde baffe wallahi masha Allah barakallahu fikum kirungi kye tukoze okulaba nti maama waalya bulungi taata we ayambala bulungi bazadde baffe balabika bulungi mbeera nnungi naye abaffe tulinayo akadde konna akafisizawo bazadde baffe ng'ekikujje e Kampala ne kikutwala mu kyalo gy'olaze ng'ekikututteeyo kubeera nga musomamu ne taata wa Qur'an. Otwale ebintu bya Eid omugane nti taata mbadde njagala tuve wano nga tuyisemu ku malifata tusome ku babiri Qur'an tusomemu ko osome mama wo kuyenga osoma ku Qur'an taata wo kuyenga osoma ku Qur'an taata otereza babagira mu kuwe bati mumbere fana bwetu abaffe emboozi tunyumya ne bakadde baffe tunyumya kuki emboozi abaana ze banyumya ne bakadde baabwe abaana ze tunyumya ne mama baffe ffe tubeera tunyumya kuki abuluganda abakkiriza hadhihi shahr omwezi gunene gwa Qur'an abaddu tulina emikwano mingi mikwano gyaffe twasoma najo era tujewaniramu oyo nasulanga wano muhassel ng'asula wano nsuubudde naye ne mu business musajja wange oyo era oba onyumya amma gyakujje mukwano gwoyo tomwerabira omuteekamu ti musajja wange oyo mulungi nnyo n'ebirala eby'omuwaana naye oluganda bakkiriza mukwano gwono gw'olaba Qur'ani mweyongeddeko kigero ki emyaka mugimanyi gye muwangadde nga muli babiri Khadija ne Jariya Zulaykha Maryam mumanyi emyaka gye muwangadde nga muli ba mikwano Abdallah Qasim fenna emikwano gye tuyina tumanyi emyaka gye tuwangadde n'emikwano gino naye abaffe Qur'an eno yo tusoma kigero ki mukwano gwono kyakongeddeko ku Qur'an naawe kyomwongeddeko ku Qur'an abange mwezi guno tutuule wansi kale make all your effort amaanyi go gonna gateeke ku Yasaruno gaye nti kenva mu Ramadani muno at least nveemu nga Yasaruno agimaze ngasobola n'okusoma juzu amma egenda kubeera progress y'amaanyi nnyo mu Ramadani naye okubeera nga mu Ramadani twategeeramu butalya na butanywa ku enjala kuluma kwerekereza mama abaana ono mpaka enjuba weegwa nga bitwakwata tuyinza okubeera mu baddu bataganyuddwa mu Ramadani Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atusuubira okubeera nga tuganyulwa mu mwezi guno gwa Ramadani abuluganda abakkiriza mu mwezi guno mwezi gwa kusoma Qur'an mwezi gwa kuyiza Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwekkula nga ayina abaddu bawadde bateresezza Qur'an ye mu mitwe gyabwe baganda baffe bahamilan Qur'an abakutte Qur'an nsaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna ateekemu abo abaddu abakwata ekitabo kye ate bakisoma haqqa tilawatihi era nga bakisoma bitarij thawab Allah banoonya mpeera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wabula tebagisoma nga ri'a annas kusiimibwa abantu kweraga abantu bawaana bo basoma Qur'an naye nga banoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala nga tebatunulidde mu wasala guno gwe bagenda bawa ba'da Ramadan oluvannyuma Ramadan ba'da salati tarawih nga si batunulidde bo hammu yaabwe kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala abaddu afaanana bwe batyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abaddu Allah bangi bateesezza Qur'an mu mitwe gyabwe nga basomera Qur'an eyo kale akadde emyezi gyonna gye tumaze nga tetuuza Qur'an music yatubadde mu mitwe abange hal indaka saa oyinayo akadde konna kowuliza ku Qur'an salati tarawih in particular gye njagala okwogerako abange oyinayo akadde konna akayimiddeko mu tarawih ennaku zigenda zitambula bulunaku olunogoka ku Ramadan terudda olwo lubeera lugenze Ramadan tekyaweza nnaku 30 bwe tubeera bakusiba nnaku 30 bwe tubeera bakusiba nnaku 29 Ramadan tekyaweza nnaku 29 ennaku zo zitambula nudawiruha baina nnas Allah bwati bwatambuza ebiseera ennaku zo zigenda zitambula abange gwe okyuseemu ki Qur'an eyongeddeko ki ofaanana otya ku tarawih weebuuliridde naki mu tarawih ekigendererwa mu swala ya tarawih ekigendererwa mu swala ya tarawih esswala eyo kubeera nga twebuulire ne Qur'an esomebwa ekigendererwa mu swala ya tarawih si kuyimirira kaaba magulu simanya omugongo ebigere nvudde wala batuwanvuyiza imaamu asomye bingi njagala gye basome bitono ekigendererwa mu swala ya tarawih abaddu kubeera nga tufumiitiriza ne tulowooleza ku Qur'an hafizu waffe ono atusaza gy'asoma
abange weebuuliridde na Qur'an weebuuliridde naki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqad yassalna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir yagamba nti Qur'an eno nagibanguyiriza nga kwebuulirira nayo abaffe mwebuuliridde nayo mu jjuzo esooka mu Qur'an wayizeemu ki as-su'al ekibuuzo mu jjuzo esooka mu Qur'an wayizeemu ki maama w'abaana mu Qur'an wayizeemu ki mukyala we yayizeemu ki omututte mu tarawih masha Allah oli musajja mulungi Allah akwongere maama w'abaana yayizeemu ki mu Qur'an eyasomeddwa mu tarawih gwebuuliridde naki subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku baddu Qur'an be'athar bekyusa ayina abaddu beesooka okwogera yagamba nti wa idha sami'u ma unzila ala rasul abaddu bwe baawulira ebisiddwa oba ebisibwa ku mbaka yagamba nti tara a'yunahum walabanga amaaso gaabwe wa idha sami'u bwe baawuliranga ejjuzo eyo tujja gikonako mu maaso eyo naye njagaddemu ebigambo ebisooka ku jjuzo eyo erimu jjuzo eziri mu maaso eyo yagamba nti bwe baawuliranga ebisiddwa ku mbaka yagamba tara a'yunahum walabanga amaaso gaabwe tafiidu min ad-dam'i nga amaaso gaabwe gakulukusa amaziga ejjuzo esooka temulimu aya yatudde wano mu mutima neekolawo athar aya ki mu Qur'ani mu jjuzo esooka gye wawulidde mu butuufu nga omutima egututte nga bolowooza ne ku siddi subhanallah olaba abaddu mu mwezi ogwa Ramadan nga bakkirira bava mu paaka bakkirira bava mu arcade nga bakkirira baddaka naye ng'atutte omutuutuuli gwa siddi omukyala asiiba alaba firimu enjala ereme muluma abange omwezi guno ogwa Ramadan mwezi si gwa kulaba firimu mwezi si gwa kuzannya mipiira simanyi ofuna ebitwaliriza ebirowoozo byo kanjira nkola bwenti simanya kanjira abange hadhihi shahr omwezi shahrul ijtihad mwezi guno gwakulafubana okukola muamalat okukola emirimu gyonna gyolabanga gigenda kusiimisa gigenda kusinkaganya Allah abange eno Ramadani yinza okubanga yesembayo oyinza obutaddamu kusiiba imma Allah ng'akujjuludde obanga nzijuludde oba Allah subhanahu wa ta'ala ayinza tutuusa ku mbeera baganda ffe bangi beegomba okusiba era bali abeekwese naye ng'ekibatuusizza ku mbeera eyo Allah bulwadde bw'abageredde gwe toyina wakuluma buli ekijja kyonna olya buli ne bw'omala ennaku bbiri nga tolidde you can survive abange osiibye Allah akuwadde okusiiba kikyoyongedde mu luvannyuma lw'okwerekereza ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyobwagazi n'enniya y'okusiiba kikyoyongedde mirimu gyo gy'okola olunaku kulaba firimu kuwuliriza abavubuka bali ku puulu bali mu mipiira avaayo ku swala n'addayo banagamba anti bagamba omuntu bw'asiiba nga tasaala eswalaye okusiiba kwe ye yakwatamu kusaala kusiiba mu firimu kusaala kusiiba mu firimu kusaala ye shedu ye gy'ayina bwetyo programu ye bwefaanana naye nga teyinza kusoma al-Fatiha tamanyi tahiyatu bwe yatulwa tamanyi dua miftahu ssala ebyo byonna tabimanyi arkani ssala sunani za wudhu ebyo byonna tabimanyi empaji za wudhu tazimanyi naye ng'atugamba asaala abange swala ki gy'osaala abange akaseera kano aka Ramadan kakozesa onoonye byonna by'obadde tomanyi obiyige ennaku zitambula zigenda zikendeera tulina muganda waffe omu yafudde olunaku lwennyini olwa Ramadan yafudde lweyafiiriddemu abange ffe tugenda kulongoosa ddi obudde tebutuuse abange tulongoose obudde tebutuuse okuwuliriza Qur'an ekyuse obuwangaazi bwaffe abange mu tarawih gw'olaba weebuuliridde naki jjuzo esooka weebuuliridde naki Qur'an eno eyina ejjuzo 30 ekyo badde okimanyi ansa gw'ogimanyi era omuddu singa abadde wakkubuuza n'akusanga nti Qur'an eyina ejjuzo mmeka kale mugamba 30 oluvannyuma muweeyo amannya g'ejjuzo eziri mu Qur'an kale muweeyo ejjuzo 5 ejjuzo esooka mu Qur'an gitwamaliriza abasadde oba baganda baffe batusazizza ejjuzo bayita alif lam mim aya esooka ku gye bayita surat al-Baqara essuula eyo yakubiri mu Qur'an mu taratibu tilaawa
mu nsengeka nga bwe zawandiikibwa. Tulina taratibu nuzul ne taratibu tirawa. Qur'an eno nga bwe yawandiikibwa bweti eno nsengeka ya kuwandiika. Kati waliwo ensengeka ey'okukka kwa Qur'an nga bwe yakka nga ffenna tukimanyi era nga nkakasa buli musiraamu yenna yali badde akimanyi nti essuula eyasooka okukka ku Nabbi Muhammad sallallahu teyali ali Fatiha. Allah yamugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq mpaka essuula eyo ndowooza buli omu agirabye n'erinnya alitegedde aliteekewo juza waawo. Essuula eyo yasooka okukka ne wagenda nga waddewo essuula endala nga bwe tujja okulaba biiznillah. Naye mu taratibu tirawa ensengeka eno gye tusomeramu Qur'an ng'oluvannyuma oba ku mulembe gwa Abubakar oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka al-khulafa ar-rashidin n'abalala basahaba basalawo bawandiike Qur'an eno okubeera nga ebeera compiled, bagicompilinga wamu okubeera nga efaanana nga bweti bwekola ki nga bweti bwefaanana nga bweti bwefaanana. Ku mulembe gw'omubaka basahaba bano abajja abantu abamu balina naddala waliwo firika ezimu ezaava ku sunna zirina entegeera ennafu nga bw'olaba bashiya. Allah subhanahu wa ta'ala battaasa era atukendeereze ne ku muwendo gwabwe bwe bafaanana mu bukendeevu bwabwe. Balina entegeera bwe bawulira ekigambo ekyo ne bawulira ku Abubakar ne Umar ne Uthman n'abalala mu mbeera y'okuwandiika Qur'an eno bafuna obunafu mu ntegeera yaabwe safiha entegeera ennafu. Omuntu alina entegeera ennafu era nga basufaha n'entegeera yaabwe ennafu balina bye bakoonakoona mu Abubakar mu kuwandiika Qur'an eno. Abooluganda abakkiriza ku mulembe gw'omubaka nga tannaba kufa waliwo be yalonda al-khutabi al-wahyi abawandiikanga obubaka nga waali. Abubakar kye yakola n'abalala be yali nabo baafuna biwandiike bino bye bawandiika nga omubaka waali ne bagenda nga bakompilinga ne bagiwandiika nga nnamba. Naye ku mulembe gw'omubaka Zaid ibn Thabit y'omu ku bawandiisi ba Qur'an. Ubay ibn Ka'b b'omu ku bawandiisi balinga abasajja bana tujja bakoonako mu maaso eyo. Kuno kwali gatta Qur'an wamu ku mulembe ku bwa khalifa bwa Abubakar radiyallahu anhu n'ebeera nga yawandiikibwa ne bajja nga bagisengeka essuula nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo. Naye tudde ku mbeera y'okuwandiika oba tudde ku kyembadde njagala ekyejjuzu. Ejjuzu mu Qur'an ziri 30. Ejjuzu 30. Ejjuzu tuyinza okugamba nti ebitundu mu Qur'an, ebitundutundu mu Qur'an. Nga Qur'an eno gye tusoma era nga Qur'an yakka ku mubaka Muhammad sallama tekendeezeddwa teyongezeddwamu. Qur'an eno nga bweti bwefaanana oba nga bwe tugisoma erina ebitundutundu 30. 30 ayagala okubala bikkula ng'oggyeko al-Fatiha obale empapula 10 ebeera jjuzu. Empapula 10 ebeera jjuzu. Buli wobala empapula 10 ze peegi 20 ebeera jjuzu. Era mu tarawih baganda baffe abasinga abatusaaza basoma jjuzu amakulu basoma empapula 10, empapula 10, empapula 10 ze peegi 30. Qur'an erina essuula 114. Essuula 114 ng'etandika n'al-Fatiha n'esemba surati Nas. Ejjuzu esooka mu Qur'an etandikira ku suratul Baqara, al-Fatiha ng'ogijjeeko. Era ejjuzu eyo bagiyita alif lam mim. Ng'olunaku lwaffe lwe twasooka okusaala tarawih y'ejjuzu gye twasooka okusaala. Ekibuuzo, mu jjuzu eyo mulimu aya mmeka ze weebuulirira nazo? Mu jjuzu eyo mulimu aya mmeka ze weebuulirira nazo? Ejjuzu eyo erina aya 142. Mulimu aya mmeka ze weebuulirira nazo? Bagiyita alif lam mim.
ina aya 10 rather ina aya 10 ana mwemu kubanga ejjuzo endala eddireeyo sayaqulu gye bayita sayaqulu era naye tujja gikoonako gye twasaala ekiro ekyokubiri oba taraweehi ey'okubiri gye tusadde mu taraweehi ey'okubiri bagiyita sayaqulu etandikeko aya ya 142 tuddeyo mu jjuzo esooka tumalirize abange mu taraweehi gye wasaala mu lunaku olwasooka wafunamu aya ki gye weebulira nayo abange wafunamu aya ki gwe gye weebulira nayo Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa Qur'an eno ng'ayagala twebulire nayo kubeera yagamba mu ayina yayagala kubaddu abeebulira ne Qur'an yagamba takhsha'u minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah la ilaha illa Allah yagamba nti Qur'an eno bwe bagisomera abaddu amakulu abaddu abafumiitiriza ku yo bawulira nga balinga bwe bayiridde amazzi agookya bawulira emibiri gino nga gikyuse gw'obadde mu taraweehi wawulidde ki nga basoma Qur'an nga bangi mufu tugenda okusala taraweehi tunoonye wali imaamu asoma nga ayanguya oyo asoma mpola oyo akeereya naye oyo bagala ffe abasoma Qur'an abasaaza abange mwegendereze ekigendererwa mu Qur'an abaddu banene abali emabega baagala kuya bigambo bye tusoma baagala kuya bigambo bye musoma mubeerenga beebuulira nabyo kyobola abaddu babeera Saudi abaddu nga basoma Sudais n'asoma nga asaaza hafidhahullah oba Shuraim oba Ghamidi oba Johani oba ogenda okulaba nga ye kennyini akaaba amaziga bakwata kamera oluusi ne bazitunuzaako mu basaaza nolaba abasajja nga ekyenke rather ekirevu kye kyonna kitandisa otonya amaziga akoze tadabbur ku Qur'ani eryesomebwa abange ofunyeyo okozeeko ku tadabbur mu juzu rather mu taraweehi gye wasadde ekigendera mu swala ya taraweehi si kuyimirira nakoowa kukkirira kwambuka kutuulamu ekigendera mu taraweehi kwebuulira na Qur'an kyovola wetubeera tusala taraweehi kiba tulikomendinga tulonde omuntu atusinga okusoma Qur'an imma asoma hifidhan mu mutwe kasaabeera nga asoma ebituufu oba asoma tirawatan ne waba asoma tirawa asobola okusaaza taraweehi bulungi nnyo ng'akutte Qur'an yajuuzu kikkirizibwa ng'asoma bwe nnyini bw'okugisoma lwaki twagala omuntu ono asoma Qur'an bwe nnyini bw'okugisoma bano abaddu abali emabega beebuulire nayo abaddu abali emabega beebuulire ne Qur'an eno esomebwa abange wagenze mu taraweehi weebuuliridde naki aya ki aya ki gye wajje mu jjuzo esooka gye bayita alif lam mim surat al-Baqara wajjemu aya ki ekyusizza obuwangaazi bwo tugende ne aya ziringa 2 tumalirize mu jjuzo yaffe esooka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atandika ejjuzo eno alif lam mim yatandika na nnyukuta zennyini alif lam mim n'agamba nti dhalika alkitab la raib yagamba nti ekyo kyekitabo dhalik atulaza ku Qur'an eno ku bigambo bye yagamba nti la raiba fihi tekirimu kubuusabuusa aya mmeka ze bakusomedde mu Qur'an n'ogamba naye wamma kituufu wamma seeka kituufu wama Allah yagana music wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu alaga nti Qur'an ene ebigambo bya la raiba fi tebirimu kubuusabuusa n'ayongera ekitende ekinene ku bigambo bino yagamba nti huda lilmuttaqin ebigambo biri mu Qur'an bino oba ekitabo kino kyennyini yagamba nti huda bulungamu eri omuddu atya Allah omuddu yenna n'atya Allah ne yeewaayo Qur'an eno kwaba atambuliza obulamu bwe emulamule gyeramuzisa gy'alamuzisa yeeramula ku mbagayo yeeramula mu bizinesi Qur'an yeeramula ewakaawo Qur'an yeeramula ennyambalayo yeeramula enjogerayo yeeramula endabayo wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum Qur'an olabe weeramudde kukutunulako Qur'an nga yeeramula kukutunulako omukyala neewaayo Qur'an eno n'otya Allah hudan lilmuttaqin omukyala ono neewaayo Qur'an eno neeramula ku kwogerako
fala taqda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad omukyala ayogere teyogera nga akerebereza eddoboozi bali mu akeedi omusajja ajja omugulako nga enjogera gyayogera oyinza ga atalina olulimi mu kamwa eddoboozi lyakozesa omusajja ono atuuka okugula nga talaba byagula wabula ajja tigwateeka mu akeedi gwatunuulidde gwobanga obukulaga nti mukyala wange akola era mukyala wange talina buzibu kasannamusa mu akeedi ngenda okuddeka nga byonna ebyokulya gyebiri nga bamuteekayo atunde bayinza omumugulirako wegendereze ayogera atya nga ayogera ne bakasitoma abafa asaana obakkirizibwa okwogera nabo abange Qur'an hudan lilmuttaqin erungamya bulungamu eri abaddu abatya Allah Qur'an yalamula dda ku nnyambala y'omukyala yudinina alayhinna min jalabibihin bambala ejjiribaabu kati ze zimu ku aya zetwawulidde mu tarawih eyasoose hudan lilmuttaqin baani bano abatya Allah alladhina yu'minuna bilghayb abakkiriza ebitalabwako tebakoma kukkiriza ku bino ebirabwako n'alaba awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safat wa yaqbitun ekyo n'akikkiriza nti ma yamsikuhunna illa arrahman teri awaniridde ekinyonyi ekyo waggulu awo okuggyako Allah oweyisa Allah omudduna alladhina yu'minuna bilghayb ng'akakasa nti Allah waaba mulaganyisizza والصائمين والصائمات آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مبتغك الدرسي بيابا أبشانا نامامي مبتغك الدنين بسنوا أتين مبتغك الدنبير النيني ومدونو قرآن أسمى قرآنين وقامكم أولي يقابل دم الجزء سوكا يقال الذين يؤمنون بالغيب بنا بدو قرآنين برنغمو إليا بدو أبتا الله أبكي زني بتلبيكو أكاكسانت النار حق والجنة الحق أكاكسا وعذاب القبر حق أكاكسانت عذاب القبر يزيري ومدو عينين تجري فانا ويت أجينا كفنو برنغم بالقرآن يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب abange tebakoma kubukkiriza bayina n'emirimu gye bakola yuqimu ssala bayimirizawo essala yuqimu ssala ate wa mimma razaqnahum yunfiqun ne mu ebyo ebibeera bibagabiriddwa yani Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqbidu Allah ayanjuliza asumulira abaddu rizqi nga babeeyagadde n'akendeeza abaddu Allah bayogerako wano babeera awadde yagamba nti ومما رزقناهم ينفقون نمو بيبيرا بيبغابيرد الله بابيرا بغابيرد يغاما نتي بسداس وكسداك كيغيروشي بشان رمضان يتانيكا وكسيبولا بدو بفانانا بچو بشان رمضان يتانيكا nebirala agamugeego ku mawulire agabadde mu juzu yaffe eyasoose naddala wennyini weetandikira alina obubaka Allah bwe yatuwadde abange tetuyinza kukwata juzu eyo yonna mpaka bwe tunaagimalako nga tujja tugezaako okufuna agamu ku mawulire agabadde muyo negeega agamu ku mawulire mpozi ne aya endala nga tubikuddekokko mu maaso era omu ku bubaka obwabadde mu juzu esooka simanyi bino byebimu kuze ku byennafunyemu nga naye bw'olowooza ku biki byeweebuuliridde nabyo mu Qur'an aya ginyinza okusembyayo obanga tetunagenda ku aya ndala Allah subhanahu wa ta'ala era mu juzu eno yennyini esooka olupapula olusooka lwennyini Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walladhina yu'minuna bima unzila ilayka mwana wattu abaddu abo bakkiriza n'ebyo ebirabisiddwa ku mbaka tebalinaamu kubuusabuusa bakakasa nti byonna ebyassibwa ku mbaka Allah bye yayagira mu Qur'an wallahi byebyo omuddu alina entegeera oba enzikiriza efaanana bweti tayinza kukola oba tayinza kukola kintu kiri contrary nga yakkiriza ebyakkisibwa ku mbaka tayinza kuba nakubuusabuusa mu baka tayinza kuba nakubuusabuusa mu Qur'an nobwekityo yu'minuna bima unzila ilayka bakkiriza ebyo ebyassibwa ku mbaka wama unzila min qablik n'ebyo ebyassibwa mu luberebere lw'omubaka ono nga tannabakola ki tannabakutuma amakulu mu bitabo byonna ebyassibwa nga omubaka tannabakola ki kubeera nga atumibwa Allah yewunyisa waliwo obujulizi bwa njawulo oba obujulizi bungi obw'enjawulo obulaga nti byonna al-kutubu samawi byonna ebitabo byonna ebyassibwa byonna Allah subhanahu wa ta'ala ebitabo byassa ku babaka ebyasooka Tawrat Injil Zabur byonna ebitabo ebyo byassibwa mu mwezi gwa Ramadan
byasibwa mu mwezi guno ogwa Ramadan ne Qur'ani yennyini nesibwa mu mwezi ogwa Ramadan. La ilaha illallah. Nabashiro muddo mukkiriza akakasa nti n'ebitabo ebyo abikkiriza nti gye biri ebyo byasibwa ku bannabbi bibyasibwako. Allah yongera okunnyonnyola ku mbeera z'abaddu abakkiriza oba abaddu abagenda okufuna obulungamu bwa Qur'an zezo embeera zaabwe zezo embeera. Ate wa bil akhirati hum yuqinun, abaddu bano bakakasiza ddala akhira, bakakasiza ddala nti waliyo qiyama, bakakasiza ddala nti waliyo enkomerero. Abaddu bangi tebakkiriza nti waliyo enkomerero. Omuddu akakasa nti waliyo akhira aba akakasa nti waliyo okubalwa. Omuddu akakasa nti waliyo akhira aba akakasa nti waliyo okusasulwa ebyo by'okoze, waliyo okubonerezebwa mazambi g'ofiiriddeko. Kiva nabbi bwe yayogera ku Ramadan yagamba nti man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, omuntu yenna asiima Ramadan eno ng'agisiibidde ku bukkiriza, nga mukkiriza agisiibye akakasa yayawula Allah. Omuddu ono asiibye Ramadan imanan ajisibidde ku bukkiriza akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala farida alaina, Allah yatulalikako okusiiba kuno. Omuddu ate wa ihtisaban ng'asuubirwa rada ng'asuubira n'okubeera ng'agenda kubalwa, agenda kusasulwa, akola amanya nti asiiba kuno okusiiba kwasiiba kusanyusa Allah, kusiimisa Allah, era asuubira nti agenda kufuna n'empeera mu maaso ga Allah. Omuddu ono yalaganyisa omubaka musallam yalaganyisa nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda musonyiwa kwebyo byasooka oba mu byasobya oluberebere. Kati gyemadde njagalamu nti omuntu ono asiba Ramadan imanan ate ihtisaban, kino ekigambo kyenye ihtisab, okubeera nga asuubirwa okubeera nga agenda kubalwa, oluvannyuma lw'okubalwa agenda kuweebwa empeera y'okusiiba. Nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-Qudsi nabbi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti as-sawmu li wa ana ajizi bihi, okusiiba kukwange era nze ngenda okukola ki, nze ngenda okusasula. Nabo kityo bwe kityo omuddu ono asiiba. Wa bil akhirati hum yuqinun, akakasa nti ne akhira gyeri omuddu alina entegeera efaanana bwetyo. Yagamba nti ulaika ala huda min rabbihim, abanno mwana wattu bwe bali ku bulungamu, obulungamu bwennyini obuva eri Allah tabaraka wa taala, bwe bali ku bulungamu bwennyini Allah subhanahu wa taala bayagala balungamireko, bwe bali ku bulungamu bwennyini obulungamu bwa Qur'an, bwe bali ku bulungamu bwennyini Allah subhanahu wa taala bwe yateeka oba bwe yasindikirako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era wa ulaika humul muflihun, mwana wattu era abo be b'okuwona, be bagenda okuwona kabula muliro wa Allah, be bagenda okuwona. Humul muflihun, be bawangudde, be bawonye amakulu, bagenda kubeera nga bayingizibwa ejjana. Abange beesiimye haniha lahum, bayozaayizibwa oba bagenda kwozaayozebwa abaddu abanaabayingidde ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala agenda bagamba nti kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayamin khaliya, mulye munywe nga mbayozaayoza olw'ebyo bye mwerekereza ebyabayitako mu bulamu bw'edduniya, ne mwerekereza ebyokulya n'ebyokunywa eby'obwagazi, ne mwerekereza abakyala bammwe bwe mwalyagadde okubeera nabo emisana ne mubaleka lillah kubanga mwasiibye, ne mwerekereza haramu oyo mu kisiibo n'oluvannyuma lw'okusiiba, okulya haramu, okunywa haramu, okwambala haramu, okwogera haramu. Man lam yada, omuntu yenna atasobola kuleka ebigambo qawla zur, bigambo byonna byesiwaza, bigambo bya bulimba, bigambo bya buyaye, bigambo bya kutemerera. Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu bwa kusiibako, talina bwetaavu bwa kulekaako byakulya ne byakulya emmereyo, talina bwetaavu bwa kulekaako byakulya ne byakunywa. Naye muddu neyerekereza n'akuuma ensalosalo za Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agenda muyozayoza ku qiyama. Kulu washrabu, owange lyanywa, weerekereza n'otya mu Ramadan, n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan, n'onneetonera mu Ramadan, n'otadda ku zambi n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala agenda muyozayoza. Ulaika humul muflihun, mwana wattu abo bo bawangudde, abo bo bawonye, bannanyini saada alladhina su'idu, abagenda okubeera nga bawonye, bagenda kubeera mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard, bagenda kubeera mu jjana ya Allah amakulu abadi, mu bulamu kagenderere abadan, teri agenda bajja mu jjana eyo. Abooluganda abakkiriza,
ebigambo byange tebiyinza kusinga kaawo omwezi gwa Ramadan tusale tarawih naye ng'ekigenda mu tarawih funayo aya gyewebulira nayo ebyo byemunze oba oliawo byenneebulira nejjuzo eyo eyasoose gye twasadde mu Ramadan weebuuliridde naki mama abaana yeebuulidde naki mu tarawih weebuulidde na ssuula ki ginoonye ogisseewaawo noonyayo aya noonyaayo biidhnillahi tabaraka wa taala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu